buzibu okuba nti backlog weri ntunulidde gye misango gye bagaana okukolako bonga bo ne bagaana okusalawo nga system nga judicial system ne gisigalawo nga gye batawaanya ne ntunulira ngoba oli awo ensimbi zaali badde zibabaana obamala naye mwekandaliriza abantu bamulina okulabirira nga temulina nabbalabirira nga kooti mwesingana bangi kyekimu ne kukomera ebintu ebyo biyinza kukyuka bitya okuddamu okutereera. Ekisooka walina okubaawo kitwala bukulembeze leadership n'omwoyo. Kaakati nga bwe ngambye nti walina okubaawo enkola eri ey'ekigenderere okulaba nti kubanga mmanyi judicial ejja kugamba nsimbi naye nze ndowooza nti ng'oggyeko ensimbi okugeza lwaki kooti enkulu tezituula nga magistrate court nti ziwulire emisango buli kaseera lwaki zituula mu ngeri ya session kitegeeza kutuula nti tutudde omwezi guno tujja kumala emyezi ena nga tudde mu kuwulira emisango bwe giti kubanga emisango gyetuuma abantu abakwatibwa buli lunaku abakomitingibwa mu high court okutandika kuwulira kibeerawo buli lunaku naye ate neweesanga nga high court yeekugamba nti tujja kuwulira mu session kikitegeeza ekyo nti bakusenga leero mu kibi bakugamba nti tukusindise mu high court oyinza okuwulirwa mu 232 kubanga high court ejja kugamba tuyina gye tukyawulira abakomitingibwa mu 2015 naye ate ogenda laba nga gwe balondobyemu ate oluusi n'apiiru neggwa so nga bwe balondobamu kakati ate kati bwekituuka ku misango egy'ebyobufuzi gye tewabeerawo kwagala kugisoosowaza nkuwadde ekyokulabirako kuba nkuwa kino abantu bonna kye bamanyi omusango gwa Ssegirinya ne Alan Sewanyana oludda lwabi kuva omwaka oguwedde nga gutandika bagamba obujulizi buwedde omwaka guno Sabamuzi agamba ngenda kufuba okulaba nga gutandika kakati ate naabo bo bamanyikiddwa njagala okukakasa nti eriyo abaali committed be basanga mu kkomera be baleka nayo naye kakati kino tugisoosowaza olw'ebyobufuzi nti tumanyi nti nno gyaleetebwa mu ngeri ya byabufuzi era nkugambye nti oyinza obutalaba abantu abo abalaba omusango gwa Alan bano engeri gye baafuluma mu ngeri yonna gye baafulumamu trial tujjayo giraba nga bw'olaba Kyagulanyi n'abalala ku musango gwa treason eggulu okulya mu nsi olukwe kasita baafuluma kwa bo bonna baafuluma ku bail kasita baafuluma Gerald Karuhanga Eddie Mutwe kakati trial yo tojja giraba nayo kubanga emisango gyaleetebwa mu ngeri ya byabufuzi kati nze abamu ku ffe twebuuliza nti lwaki office ya DPP ekozesebwa bweti office etusaamu nnyo ekitiibwa nti waliwo obujulizi ki ng'otandika okuteeka omusango guno wakati senga tebaafuluma bandibadde bali mu kkomera ng'omwombere tewali tteeka likola kuba mu mbeera zino ezaffe eza bulijjo watera okubeerawo ebintu baga nti first come first serve eyasoose okujja gwe tusooka bwekyandibadde era mu prison bwekyandibadde naye si bwe kikola era officially kyebakugamba naye si kyekikola naye ate n'ekirala ne first come first serve eyo nayo kitegeeza nti olw'okuba waliwo backlog oba okukandalira kw'emisango kitegeeza nti asindikiddwa mu 223 mu nkola bwe batekyuseemu osobola okuvunaanibwa mu 232 so nze kyeŋŋamba lwaki tebawa ssente emisango gyonna gikolebweko mulundi gumu muleme egamba nti kubanga ne fasika kitegeeza nti gwazire oluvannyuma bwaba bakyakolera mu nkola ya session ojja kudda emabega ku layini kale n'ekirala emisango gyonna egy'abantu abo tegiri mu kooti ensukulumu egimu gya wano ku grade 1 gisobola okubeerawo ne giggwa lwaki gavumenti tegamba mu nteekateeka ey'okumalawo backlogs ne babuuza Ssaabalamuzi weetaaga money power yenkana etya gavumenti n'erikuluutinga abajjawo gye bano ku level eyo esooka ne bakwata emisango gyonna ne bagimaliza ne giggwawo bajjogi ne baddeyo mu service yaabwe ne bagamba nti kati kino kiwedde kimbadde muze okukola muddeyo mu service mukole emirimu gyammwe mu pesa advocates okole emirimu gyo tusobola kumalawo mbeera eno oba kiki kyewayogedde willingness teriyo nti ebintu bya kooti gavumenti si ebimu byetwala seriously kakati omwaka guno n'emyaka egiyise ng'ebiri babadde bongedde abalamuzi naye tekinnaba kulaga nnyo nkola ne kooti empya baziguddewo naye enkola tennakyuka nnyo ate era nekyebongera tekinnatuuka ku ekyo balina kuba ekibaleeta ate si kyekyo
tebanatuuka naku balamuzi gye balina kuba bagamba nti abalamuzi ba high court balina kuba 12 tebanatuuka nawo naye ate kaakati nabo era ne baba bongeddewo enkola tennakyuka kisonde ekirimu ebintu bibiri ekisooka kyekya ssente eziweebwa esigaddamuzi nti priorities zaffe gavumenti ekiraba yo nga gwe bwekiraba nti okujja abantu mu kkomera kyandibadde tukiprioritizinga ne tugamba nti abantu bano bave mu kkomera batalina kubeerayo ekkomera ate ultimately eggwanga kirikosa kubanga kitegeeza nti eggwanga liriisa abantu abatandibadde mu kkomera kakati bano 2018 babadde mu kkomera nga tubaliisa myaka 6 lwansonga ki singa omusango gwaggwa eggwanga lyandibadde liriisa basibe convicts so si abo abateeberezebwa ateeberezebwa abeereyo akaseera katono ate bw'aba abaddeyo nga kale ogamba nti netwamumya ebbeere olwokuba ayinza okudduka oba ki muvunaani obujulizi bubabuze mumute agende akola emirimu gye eggwanga libirina abantu abali mu production eggwanga lino lirimiridde ku masiga 3 getwogera mpozi banagakyusa gye bujja mu maaso mwe bali babaagadde tulina executive tulina legislature tulina judiciary bw'otunulira parliament legislature side eyo sente ze bafuna okuddukanya parliament enkola amateeka n'ebirala n'okutunulira essiga eddamuzi ne bye bakola okulaba nti amateeka gali gateekebwa mu nkola mu bwenkanya n'amazima n'ensimbi ezigabibwa abantu abo olaba eddala ng'era olubege we luli ddala ekikulu ekiriwo nti tusoosowaziza nnyo ebyobufuzi era gali amasiga abiri gugakolamu ebyobufuzi butereevu kyova olaba nga ocreatinga constituency empya kyangu nnyo than ocreatinga high courts empya tulina ababaka 5 n'omusobyo otuuka mu district ng'otuke nga teweza n'abantu 5,000 naye ng'erina omubaka w'abakyala era constituency nga 3 omuntu awangulira ku 15 ez'obululu nga ina omubaka w'abakyala erina constituency nga 3 buli gomba yafa constituency erina RDC deputy RDC cost ya public administration naye nga high court omuntu ayagala okuleeta omujulizi we alina genda ggulu n'avuga kilomita 10 district 3 yes nga tezinaamu high court kakati omuntu alina genda nezina ababaka 10 yes kankuwa ekyokulabirako bayinza okuba otuka ensindise wala abantu abatalaba Masaka erina high court n'abalamuzi 2 naye kakati high court etwala district ye Masaka etwala etwala Sembabule etwala Kalungu etwala Lyantonde etwala Kalangala district mukaaga bonna bajja Masaka naye ababaka nebukoma nsimbi musanvu ne Masaka yennyini kati ababaka bameka abali mu district ezo musanvu bawuma ne mpiboka bali musanvu oteke constituency Masaka yokeeranga 3 kakati naye omuntu kiteke mu access to justice nti omuntu ali Kalangala nga zze kuleeta abajulizi obatikke obalete Masaka ku kidyeri otuuke ba gavumenti omulamuzi taliiyo obazzeeyo ojja bakomyawo olulala kakati lwaki ng'ababaka gavumenti no district kyangu nnyo creating district z'ababaka kubanga ababaka direct bayamba ku byobufuzi naye omulamuzi talinaamu value ya byabufuzi naye n'omusajja omu muna bizinesi n'aŋŋamba nti ekimu kutubyeko obwavu kwe kubanga ensimbi za Uganda zennyini zi gavumenti zeekozesa zoonoonebwa nnyo ku bannabyabufuzi okusinga abantu abali mu bizinesi ate abageneratinga kuba n'ebyabufuzi basasula musolo so nga ate bannabizinesi basasula omusolo ogulina okubeezaawo eggwanga nti singa sente zigenda ku bannabyabufuzi politicians zigenda mu bannabizinesi singa Uganda ngagga nnyo naye kakati omuwendo gw'okukuuma ebyobufuzi nga birambulukufu nga bituyambako okukuuma gavumenti mu buyinza kyekivanga nkugambye nti ekyokugamba nti abasibe bali makomera awo nti abantu okutawulira enjawukana zaabwe kubeere oku speed kyo si priority ekivanga sente zirabika mangu n'ebirala ebisigadde kubanga kyangu nnyo okupromisinga nti nno nja kuwa district n'ebyo n'ebigigenderako naye nga si kyangu okuteekawo kooti
nebigenderako sibula njagala okwebaza abatuwuliriza kyetusibuza bulijjo sebo Morris nga nakulidde yogera ku kika ky'olugave sebo naffe bazzukulu ba Mutasingwa ab'embwa olwayo tulina omupiira mwakuba omuntu nga mutandika nentya n'okutya kuba ngonge ku ssaawa 7 wakiso n'olwekyo jjajja Mutasingwa ffenna tukoola abazzukulu be muweereze ensimbi Katikkiro inginiya akyayagala ensimbi eza ttiimu ate era n'obuwagizi bwammwe buweezaawo ttiimu ssebo ne kati bw'omala okusasula ekika kyo manya nti ate bakojjaabo nabo bakubye enkerebwe go 5 beetaaga kati ate okwongerwayo ku mutindo oguddako era nabo kintukakatako kubanga n'aboolugave nabo gwe sijja kubawagira bokka nga bakuttembwa weewaawo tuyenza nnyo tweyanzege webali kuba ku terefayini yaffe tujja kuddingana olunaku olw'enkya sigala nga olaba terefayini yaffe aye Katonda kuuma maaso moogi